luno olutalo ng'omugaga agoba mutabani we ku bizimbe bye katukuwa ebisingawo. Omugaga Muhani Kiwanuka kimutwalidde omwaka mulamba n'emyezi 2 okugoba mutabani we mu bizinesi ze oluvannyuma lwa kkooti okuwa ekiragiro. Ensonda zaategeeza nti wabaddewo olutalo wakati w'abawannyondo ababadde bakolera ku biragiro bya Kiwanuka nga battunka ne mutabani we Jordan Ssebuliba era ab'ebyokwerinda baayitiddwa okuwa abamusengudde obukuumi. Ebintu bya Ssebuliba byonna bawannyondo ba kkooti baabikasuse wabweru nga basinziira ku kiragiro kya kkooti ewozesa emisango gy'amaka e Makindye. Kino kiddiridde okusika omugwa ogubaddewo wakati wa Kiwanuka nannyini radio Akaboozi ne mutabani we Jordan Ssebuliba Kiwanuka okusalawo kkooti n'eragira Ssebuliba ave mu mali ya kitaawe. Kkooti yawadde wannyondo wa kkooti Moses Kirunda omulimu gw'okuggya ebintu bya Ssebuliba mu bizimbe bya Kiwanuka era yagutandise ku Sande nga March 21 n'agumaliriza eggulo ku Lwokubiri. Ssebuliba bwe yatuukiriddwa yagambye nti talina kyabadde asobola kwogera mukadde ako n'asaba ebibuuzo byonna tubyolekeze nnyina omuto Maria Kiwanuka eyaliko minisita w'ebyensimbi. Maria Kiwanuka bwe yatuukiriddwa kamera zaffe eza LMTV yagambye nti omusango gwasaliddwa emyezi 14 egiyise era ekiragiro kya kkooti kye kibadde kirudde okusisibwa mu nkola. Yajuliriza wannyondo wa kkooti Moses Kirunda gwe yagambye nti alina ebisingawo wabula Kirunda bwe yatuukiriddwa ku ssimu yagambye nti yabadde akyali mu mulimu gwa kusengula bintu tasobola kwogera. Francis Buwule lawyer wa Kiwanuka bwe yatuukiriddwa yagambye nti Ssebuliba yatwala omusango mu kkooti ng'alopa kitaawe wabula kkooti omusango yagusaze nga Ssebuliba gwe gusinga ne bamulagira ave mu bizimbe bya kitaawe 3 okuli 7Cs plot 10 ku Abuk Road e Kololo n'ekizimbe ekirala ekiri e Bwerenga ku Rwentebe. Ssebuliba yasooka kutwala kitaawe mu kkooti n'asaba omulamuzi wa kkooti enkulu ewozese emisango gye nga si Musa Senkana awaliriza kitaawe atwalibwe mu ddwaliro e Butabika akeberebwe omutwe. Yali alumiriza nti yali afunye obulwadde bw'okwerabira era yasaba kkooti emuwe obuyinza okulabira emmaali ya kitaawe yonna. Kyokka Senkana bwe yayogera ne Kiwanuka yategeeza nti yanyumiza naye emboozi okumalira 45 n'akizuula nga buli kimu akitegeera bulungi era tewaliwo nsonga emutwaza mu ddwaliro kukeberebwa mutwe omusango n'agugoba. Ssebuliba yagambye nti yali tamatidde era yali wakugenda mu kkooti esingawo. Ssebuliba ne banne baali basaba kkooti ebawe amaka agali ku poloti namba 22A Kawalya Kagwa Close gyagambibwa gaggibwe mu mannya ga kampuni ya Summit Limited bagateeke mu gage. Yasaba poloti 1758 Busiro Bwerenga ku Rwentebe ssaako 7Cs n'ekizimbe ku ploti 10 Akuba Road e Kololo. Ng'ayita mu balooya ba BK and Advocates nga July 9, 2019 yatwala omusango omulala mu kkooti y'amaka e Makindye ewalirize kitaawe amuwe ebyobugagga. Mukulikayo nnyo abasasi baffe.